Kalama TV gulo twabaleetedde Kadaama babboosi be gwe beesibyeko okugamba nti tebaagala kujja naye wano e Uganda nga baagala kumanya wa gy'ava. Bakadaama ab'enjawulo bavuddeyo ne batuwa biki bye balowooza ku nsonga eno era lwaki balowooza nti waliwo ekigenda mu maaso babboosi okubeera nga bagamba ekintu nga kino. Buli omu alina endowooza ye, ng'ezimu ku ndowooza twasobodde okufuna mu Bakadaama ze zino wano. Assalamu alaikum warahmatullah. Abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Kati mukulu Kadaama kyebaleko ssebo, weebale otubeererawo, weebale otuyamba. Njagala kwogeraako oyo omwana muwala bakama abaagala ogenda naye. Mukulu Kadaama nkukakasa tebaagala agenda naye nti oba abamwagala nnyo, nedda, wabula baba baagala kujja kulaba nsi yaffe. Ekikulu kya byonna baba baagala kulaba gye tuva. Nze owange yannemerako naye nze namuddukirako Dubai. Owange namuddukirako Dubai kuba nagenda okulowooza amutwale wa gyemutwala, oluusi tubeera nabo. N'akubuuza ewe mwe muli mu kyabitya, kati togenda kumugamba nti ewaffe tuli banaku, ewaffe engoye twoza na ngalo. Onaawe olina okumugamba nti bino bye mulina naffe bye tulina ewaffe, lwakuba nti byanjawulo naye nga bye mukozesa n'ewaffe gyebiri. Kati nze nga bwe baba baagala kulaba waffe, era nze owange namuddukirako Dubai ku kisaawe. Namugamba nti ngenda mmanju, saddamu kugenda gy'ali, nayitawo buyisi n'embeera ne gyentuula walala. Kirabika yatuula awo ye kennyini n'akoowa n'addayo e Saudi. Naye nga bwe bityo babaera tebaali nti bakwagala nnyo, naye baagala kulaba wa gye muva. Oluusi nga yayagala okubeera nti atambulamuko naye nga talina nsi gy'ayinza kusalawo nti ngendeko mweno. Jjukira abo abantu bo balina ssente. Kati bw'alaba ggwe omukozi we n'agamba kangendeko mu nsi yo nkole ki, mu nsi yo ndabeyo etya bwefaanana. Takkiriza agenda nabo. Nze owange namuddukirako Dubai ge mazima. Yali aneesibyeko ng'aneesibiddeko ddala, omusajja boosi wange ng'aneesibiddeko ddala ng'ayagala kulaba waffe. Namuleka Dubai. Namugamba ngenda waffe kunzijanjaba nkomewo. N'agamba tolina muntu agenda kujjanjaba, agira tugende naawe biki, nze nja kubeererawo omale okutereera tukomewo. Nalowoozaamu ne ngamba kati ono ngenda muteekawa? Ewaffe wano tugenda muteekawa? Era nzirayo n'ono ng'amaze okulaba ewaffe ewafaanana, era nzirayo ddala ddala mukolere. Anampisa atya? Olaba muntu akuyisa bw'atyo nga tamanyi ne gy'ova. N'akukozesa ng'olinga ki naye nga tamanyi gy'ova. Leero bw'anaamanya gy'ova tagenda kujjula kusitulawo nnyumba akugamba olongoose wansi waayo. Abamu tuva mu maka tegali nga gaabwe ge babeeramu. Tegali nga gaabwe. Kati omutwale nkukambye, oba ojja kudda naye oba ogenda kukola okole awatali kuwummula. Aba amanyi, ategedde kati gy'ova. Bano banaku nnyo. Kati saawa eyo ayinza n'okukyusa empisa tomanya munnange. Ayinza otegeera ewamwe n'akyusa empisa, abadde omuntu omulungi n'akyuka. Akitegedde tolina ky'oli. Olaba muntu ayisa bubi muntu gw'atamanyi, nga tamanyi gye wava, tamanyi ki, n'akuyisa bubi. Era ate bw'amanya gye wava. Kadaama TV gyebale kwonna okugamba nti gyebale tuweereza. Bannange nze oyo omuwala ekintu ky'ayogeddeko eky'okubulira ku kisaawe, bannange nange nsaba kunnyamba ku kintu ekyo kubanga nakirowoozaako. Wano eno boosi wange alina abaana bangi, agaba kakadde kamu, kyokka ennyumba nnene eriko oluggya, olina ofukirira ebimuli, muzunga buli ssaawa. Kyokka mpulira mu butuufu wano eno mpulira kontrakiti yange eggwako mugwaku 5, naye mpulira saagala kudda
kuddayo mbadde nkyayagala okukola naye ate saagala wano eno mu nnyumba eno mbadde njagala nange njiyeko awalala naye ate we nayogera ku ky'ofiisi okunsiza ku ofiisi yagaana yagamba tekisoboka okujjako nga nkuzzaayo e Uganda ate mpuya mutuufu saagala kuddayo nti ayagala okukola ki okusooka njiiye mbadde nsaba osobola okumpa bulamuukaawo ng'oyo omwana wagambye nti oyo omuwala wagambye nti okuwulira ku kisaawe okikola otya osobola ofulumaawo ku kisaawe ne batakukwata mbadde nsaba onnyambeko ombuulireko kubanga mbadde nange mpulira muli njagala bwe mba nfunye ekyansi nkole nga nva wabweru kubanga onaagaba kakadde kamu alina abaana 5 abakulu alina kati ne bebi alinganga mu myaka kale bonna bali 5 kati saawa yonna era asuulirira kuzaala naye namugamba nnyongere ku ssente yangamba mpa kakadde kamu kampa kyokka jjukira neegulira neeti tagikuwa kubanga nze ekisinga obukulu mbadde njagala nve wano eno nga bamanyi nti nange ngenze nkomawo bagambe nkomawo era nsimbule bulungi wano eno kubanga lyetteeka balina okunvugavuga ku kisaawe nsimbule bulungi wano eno bamalowooze nti nongenze so nga ate nze nkole ki mbe nga sigenze naye awo kati awo sibitegeera bulungi okikola otya oba osobola okumpabulako aba mbadde nsala ku magezi Mr. Kadamaki bwe balituweereza sisitoyi atayagala kugenda n'ababoosi Uganda kati obuzibu bwe buli ye mwennyini yabagamba tewali buzibu ate bano abantu balemerako kyova olaba asobola okugamba yongeramu emyaka 2 naye ng'okimanyi gw'okola emyaka egyo 2 gw'omenyeka naye akugamba nti yongeramu emyaka 2 bwe n'omugamba nedda n'akulemerako paka wookkiriza naye ng'omanya gw'ogenda omenyeka nakugamba ngenda kwongeramu ssente neweebuuza emyaka 2 gye mbaddewo ng'abadde obadde nga tolaba kunnyongeramu ssente ogenda kulaba kunnyongera myaka egyo 2 kyanjawulo ki kyengenda okukola egyo emyaka egiddako 2 kyembadde sikola mu gino emyaka kati wabeera nga yakola agreement nabo n'agamba nti tujja genda ffenna talina neekola gyagenda beekolako ate wagamba nti nno agenda kudduka nga emyezi teginnabatuuka ate awo agenda gwa mu buzibu kubanga nze waliwo gwe mmanyi eyali ayagala okudduka kontrakiti yali eweddeko bamuwadde emyezi 9 bamugulidde n'essimu mpya naye egyo emikwano egyo egigamba nti jangu dduka tukuddusa mu kiyumba ogenda nga waayagala bw'atyo kukola nti ayagala kukola ng'ava bweru kumbe baali bakonekitinga essimu ye ku kompyuta buli kye bakola akimanyi buli kye bakola bakimanyi kati olunaku lwennyini eryo yafuluma yalina abaana 2 e Uganda omu mulwadde nga mu kifo ky'okuddayo kubanga baamugamba oyagala okuddayo okomewo nga talina choice ye nga choice gy'alina yakutoloka mu kiyumba nze kyemugamba asooka ddeyo agende akkirize bano bagende ayogere n'ab'e Uganda bategeke ewantu oba ennyumba ye nga yali azimba emyezi gyasigazzaayo at least basobola okulongoosa abeera nga akyakulaba waabwe naye waanaagamba nti nadduke oba waanaagaana ngwedde yakkiriza ate banaaleeta omunnayuganda omulala ono ajja veera amukoze kyamuzibidde amakubo ge nti nayandibadde ayeesiga bwe baleese naye ajja lowooza bali kyekimu n'oli eyasooka nti yamala n'atoloka ate wabeera nga bamugulira ebintu afuna kamu waliyo abafuna 9 nga beegulira buli kimu afuna kamu wanene
naye era waliyo n'abalala abakolamu ezo fulo wezityo waba owulira ng'okwo nga balaajana ali musana ayoza ebintu fulo ziri 3 oteekako olujja kyalina okukola kwogera nabo n'abagamba embeera nkomawo ne bateesa n'agamba naye gundi eno nnene awo basobola omugamba nti omanyi kati webeera nga nnene ng'oba omenyeka nnyo wano ojja longoosaawo oba luvannyuma lwa wiiki oba wano olongoosewo bw'oti kubanga w'oteesa nabo bakola ki bawuliriza kubanga bakimanyi naawe omumengi oli muntu nga bo kitegeera ekyo kyokka kyalina okukola naye bw'anaagamba nti nno adduke ate saagala agenda nabo agume kubanga buli kimu bagenda kimukolerako kati ajja abeere naagambe mbu mbeereyo emyaka gyange 4 addeyo ng'emyaka gimusalidde bwereere ekyo mbadde mugamba